Ab'ekitongole kya Rise Africa International ng'ekitongole kino kiina makanisa n'okulabirira abaana atalina mwasirizi beekubidde enduulu eri akakiiko ka Presidential Special Task Force on Land and Wetland Matters nga bawakanya ekya bbanka okutunda ekifo kyabwe ekisangibwa ejjinja mu Nalufenya ku Nnyondo. Bano basitukiddemu era basanze bali mu kumenya ng'ebizimbe ebisinga bibadde bimenyeddwa. Balagidde abadde bamenya okukikomya era ne babalagira okufulumya ekifo kino. Wasangiddwa abakuumi ba kampuni y'obwannannyini era nabo ne balagirwa okufulumya ekifo kino. Ekifo kyegaddwa nekikwasibwa ssente w'ekitundu okutuusa ng'ensonga zimaze okugonjoolwa. Mbadde nsaba tukolere wamu, kigenda kutwala ebbanga ttono mudde ku mirimu gyammwe oba temudda ku mirimu gyammwe ng'amazima gakoze eki gafudde. Godfrey Wanamisa nga y'omu ku bakulira ekifo kino ategeeza nti beewola ensimbi obukadde 600 era bazibasasula nga bagamba tibakasasulako ensimbi essuwa mu kawumbi wabula nabo kibeewunyisizza okulaba ng'ekifo kyabwe kitwalibwa. According to the paper given to us, it's about 4 billion that we have given the bank. But when we asked the bank the details of it, they said we have only paid 1,500,000,000. They gave us only 600. It's already paid. Now why should you come and destroy a building of a ministry? Abamu ku bakozi ku kifo kino basabye bekikwatako okubayamba kubanga beekubidde enduulu buli wamu naye ne batafuna kuyambibwa. President, His Excellency, we are very pleased that his army has come to our aid. And we pray, our humble prayer is that he looks into this matter and rescues us, because these children need somewhere to run to. We have widows, we have churches. And you just overlook it. Please, I request that you help us. We also request the Bank of Uganda, the supervisors, to look into this matter. Really, we have already written to you. Ssente w'ekitundu kino Sadi Katemba ategeeza neyeewuunyizza okulaba nga batuuze bagobwa mu kifo awatali kutegeezebwako nga bakulembeze n'asaba enjuyi zombi okubeera amateeka. Tewali kintu kyonna kyonna tetwafunako wadde eviction notice eraga nti omutuuze wange alina okuvacatinga this place. No, tetwafunako mpapula zonna okuva mu city council nga z'authorizinga the other party okujja okola demolition order. Amyuka rasisi w'ekitundu ekyo Martin Kasonza agamba nti bbanka yagobaganya abantu bano awatali kiwandiiko kyonna era yagezaako kubabuuza gye bajja obuyinza nga buteerere. Okulaba kati enkola ekozesebwa mu kwevictinga abantu erina okutereezebwa. Katongole Faluku okuva mu kakiiko asabye ebibadde bikolebwa mu kifo kino biyimirire okutuusa ng'ensonga zimaze okugonjoolwa. Tukubiriza enjuyi zombi eyaguze ne Rise Africa bakume obukakamu paka okunoonyereza kukoze eki kuwedde. Joseph Setimba yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.